Ka video kendabye ak'omukazi akulira Human Rights Commission in Uganda. Mukazi gwe wikasiyo n'abantu abakulinaanye n'ekikaacho kyonna Mukama Katonda abakolimire mufenga muzunga. Ogambye gwe Mariam waki Wangadya. Mariam Wangadya. Neetaaga okumanya amakulu g'erinnya Wangadya. Bannayuganda batabuseemuko bagamba nti ekimala ow'ebbanga bw'otamuwemukira oyinza obuteebikka. Mwana wattu bantu bangi abali mu kigavumenti kya Mwami Museveni. Mwami Museveni atufuze bubi naye ate abamuyambako abamuli ku lusegere bamanyidde nnyo bannayuganda ne bakatagga. Ebintu bino tebabikola nti lwakuba tebabimanyi wabula babikozesa busiru kuba bafa okukuuma ebifo byabwe. Bajja ku bannayuganda ne babakudaalira kubanga bakimanyi munnayuganda talina ddoboozi. Be bali mu bifo ebinene kakati kyova olaba nti bamanyira bannayuganda ne badda ne mu Kati ne beewogoma. Wangadya akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Bo ke beeterawo nga si lwakuba nti kalwanirira ddembe lya bannayuganda wabula bateekawo ekifaananyi ekyefaananyiriza okubeera nti weekali naye nga kakola ebyo Museveni by'ayagala kuba yalina obbasalirawo ku kye kateekeddwa okukola n'ekye katateekeddwa kukolako. Ono Wangadya yavuddeyo ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu abantu b'abanja ab'NUP betugamba nti baabula ye tabamanyi era ne mu sisitimu za gavumenti tebaliimu. Kitegeezebwa nno nti si bannayuganda nti NUP yeeteekawo obuteesi mu mannya g'abantu geesanze era n'omuwendo gwe boogerako kufa kuweza nnamba bavumaganye gavumenti. Naye nga weebuuze nti waliyo omuntu asobola okuba omusiru obwenkanidde awo n'ajja n'ebifaananyi eby'abantu aboogerwako nga biriko ne famire ezibiwondera nti oyo muntu waffe yabula emyaka ena emabega tetumulabangako n'abaana nga bajja balaaja na taata waffe yabula era yoona ekifaananyi kye tulina. Gwe omuntu alimu amagezi omukyalo omukulu nga Wangadya n'avaayo n'agamba nti abantu abo tetubalina mu sisitimu. Kyagulanyi Ssentamu alimba bulimbi ayagala kuvumaganya gavumenti. Bwe batyo bannayuganda mu mukambwe obungi ono bamwanukudde era nga babagamba nti balekerawo okuzannyira ku bulamu bwa bannayuganda. Bwe kuba kulya nsimbi zaabwe bazirye naye tebeemoolera ku bulamu bwa bannayuganda kubanga nabo baana b'abantu balina obuvunaanyizibwa balina okutuukirizanga bo. Bw'aba tebasobola kukola ku nsonga za ggwanga Uganda bazirabe bulabi baziviiremu ddala. Abave bulambuli mutusaasire mutwe ku minindi y'erinnyero. Before we put our opinions tuyinza okuba tuwonoona obudde ku muntu Katonda bwe yasiimuula nga Katonda. Too bad such an institute ekulibwa omukyala atalinamu waddeka empathy mu mutima gwe atalinamu kabuntu atalinamu kantu konna kalumirirwa bantu simply because gwe wazaala ku mulembe ogwayitako agaana go ne gakula ne gafuna agafo mu gavumenti ne gabeera protected and yourself. Where do you even get the audacity, I mean the nerves, to come in camera and tell us what you told us? Wajjewo amaanyi n'obuyinza. Okay, osobola otuyamba n'otuwako ku definition y'ekigambo kuwamba kituwa mu luzungu kuba gambe totegeera Luganda. Bwe totegeera Luganda, do not ever come and make a comment or statements in our language when you're fooling us abalutegeera. Tokiddanga muggwe yogera mu lulambuli olimba abeewammwe osiriwaza abeewammwe ffe twensonyiire ddala. Mirundi emeka Human Rights Commission muvuddeyo okuyamba abantu abamawulire bakubiddwa ne bajja ku Human Rights Commission mwali mukoze ki? Okay, twogere ku bamawulire for starters abalire mu camera, the people you know. Be mwali swalire nti onajja kundogera ku bameka abazze ku Human Rights Commission ne mubayamba bameka. Just because you people wake up and find yourselves in big positions, they simply nga temutegeera bye muyina kola. Toddangamu okujja mu lulimi lwaffe n'olukolamu statement ate nomala newewana nti omanyiza Oluganda sirutegeera manyiko olwo kasimanyanga ani lwe yaleete wammwe lunsonyi oyogere mu lulambuli n'oluzungu. Kigambo okuwamba kitegeeza ki? Tuwa amakulu gakyo mu lulambuli tukitegeere oba mu luzungu. N'olaba drone nga zikwata abantu tewali warrant ne bakwata omuntu ne bamutwala. Ne polisi nemwegaana nga mumunoonya amagye ne gamwegaana aba counter terrorism ne bamwegaana buli muntu buli kitongole kikumadde ne kimwegaana omuntu n'abula a year plus. Then you come in public and open what you call a mouth n'otutegeezanga abantu bakozesa obubi ekigambo kuwamba. This is not a political thing, this is a Ugandan matter. Omukazi gwe bino si bya bufuzi bye twogerako. Njogera ku nsonga ekwata ku bwisi kino muba wayingira y'obufuzi bwe wayingira kubanga baba bakima tebikyaliko nti bakimyani. Nada mu kamera n'otuddako tusirwalirako tulirako obugege. Tetuddamu tumanyira. Kigambo kuwamba kitegeera otya? Abaganda bagamba seruka mama yito bali kwata kuliryo. Olitegeera nti n'ababyogera tebali mu kusiika chapati.
okay okuwamba kitegeeza kituyambe ko tukitegeere naye mwe bantu mwe bamutulabako amatu mwe tuyita basiru tulimbuzi obadde onyuma kusirika kubanga omaze ebbanga ng'osirise tulajanidde Human Rights Commission ebbanga ng'osirise sirikirayo onyuma osirise bw'oyogera owunya akamwa ebikuvaamu bivundu abaana b'abantu bakwatiddwa abaana b'abantu basibiddwa abaana b'abantu battiddwa and you come in the camera openly emisana tuku noyogera mbuna ekigambo okuwambibwa tekirimu mu ggwanga tukikozesa bukozesa bubi are you okay like are you still in your normal senses are you okay Mariam Wangadya are you okay like I really want to know too bad you're a woman ndikwogera nawe in a very bad way because this sad and mad nze ngali n'abaganda bange abaana ab'obulenzi abato the teens bugenda kera ku machanga bamuyodde bamusanze ku mudala gwa chapati wakola bamututte bwe gye twaliddukidde omaze okuteekawo ekijinjimbo tewali kuwamba bantu kati n'omutunuulira n'amaaso ne kakuluma n'olira ng'oyagala muwoka oba kiki oba luyi wabula nakkuba oluyi oyogeremu ku bintu by'amagezi kyokka naawe oli mukazi olina endeeyazaala omwana olina n'abakuyita jjajja tusaba katonda bakwateko ku bantu aba bakwatako bantu mmwe you know there was a time kiwamba baana we yabeererawo ennyo nga bagamba abaana bato bawamba nga bava ku masomero abaana babawamba nga gavumenti esirise naye waliwo omwana w'omukulu asulaawo mu kizungu mashingi bawamba omwana we why people remember that story babawamba babiri oba omu nadde omu bamutta gavumenti yavaayo nekola tusaba katonda ku bantu bekikwatako babawambireko ku bantu babattire trust me mujja kukola trust me you will wake up but simply because you're being protected oli ku sente zaffe ez'omuwi w'omusolo kwola namalira agagulu agakulinga ag'enjovu kwoviirayo mu gateeteeyo agatengi n'agaviiriviiri agatanyumye n'ojja mu kamera n'oyogera bye wayogedde kasasiro omwereere tiwozikweta ng'osirise nyabo ekigambo okuwamba abantu kikozesa bubi are you okay did you even listen to yourself Rumbe ne rutta abantu abategene buleka abantu ngamu I don't care if you have relatives or you don't have kubanga naffe totulumirirwa batulina abafu batetulina abaana enkya neggulu bawambibwa bakwatibwa drone oziraba emmotoka za bulijjo ziraba olina gira mu ngoye za bantu ba bulijjo ayina emmundu atutte omwana ekyo bakiyita kinnyabo tuyambeko tutegeere bakiyita kyekyo what is the difference between arrest and abduction otugambe tomanyi Luganda what's the difference okay kati nga bwatugambye nti si buli akwatiddwa nti aba awambiddwa in your capacity in your understanding can you come out clarify ku akwatiddwa abeera afaanana atya era nawambiddwa abeera afaanana atya kubanga ffe bakugambye tukikozesa bubi ekigambo gwakimanyi jangu otuyamba otunyonyola because you just came out and you know nowanda ebigambo byo okukwata kwekuluwa n'okuwambibwa kwekuluwa kubanga ffe betwogerako nnyabo tubimanyi nti akwatiddwa twalidda ku poliisi ne bamugulako omusango then twogera ku bakwatibwa ne drone n'emmotoka za buyonjo sena number plate ne batwalibwa ne tutamanya na gye bali poliisi n'ebeegaana buli kimu ne kibeegaana ne bavulwako amayitire twagala ojja otunnyonnyole abo akwatiddwa n'awambiddwa so that we can reason at your level. Mariam Wangadya, did you just want people to talk about you also? Did you just want to become known? Did you just want to get that 15 minutes fame? Did you just want to represent women in a funny and stupid way? Were you forced to come and talk? If you are forced, then if it was out of your capacity nze nkulira balina okumanya nti nze ndiwo oyagala okulaga abantu tigwotuddewo kubamba desi mayina kumanya nti gwoliwo banga etumaze nga tulaja n'okuva oliwo yafa twetumanyi ne kampani yonna yafiirako gwe waddawo gweoyina ebitali bizimba tulabye shoes leave it yes tulabye naye mukama mulungi naawe wazaala ate okyassa bakyayinza naawe okutwala sigwososokolera gavumenti bangi abagikolera bangi abakusookawo naye nga nabo balina bye bayisemu tusaba katonda naawe akuweeko kukajjula ako ku dayiningi okalyeko okawulire
olidda n'otubuulira nti ngambo bakikozesa bubi naye bantumwe mukudaala odudde maama okudadde oliba olaba nnaku kiggwe nakufa oli kuyita okwebaka n'amagombo oligalabamu kalina kweba tuli basiku omuntu naabula okumala omwaka plus azin eya plus and you come out in the public oyogera ebintu by'ekisiru bwe bityo